oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Yakabanda Egombolola Rakai District Kachala Kakalala Akakakamu Akechitema Akakataketake Tekazaliwa njogera ku kakyala akayitibwa Namigorozi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'E11 2 tekagwa ku nsi omukyala Stini olubuto lwa Musimba ekiro ssaawa 8 bw'atyo omwami we Kagezi Josefu n'ajjirwa ekirowoozo ekigenda ewa mwannyinaawe ye Namiggo kakati n'ayambuka omanyi Namiggo yali abeera waggulu w'amaka ga mwami Kagezi kati n'agenda n'amugamba omukyala olubuto lumusimbye olujjo nyambeko tumuyoleyoole tumutwale mu ddwaliro senga n'omwami ono bagenda okukomawo nga Nantale ye yayidde dda anaatera okujjula kati awo ne bagamba ndowooza tumuyambire wano asindike omwana n'olwekyo tebasobola genda mu ddwaliro Rakai senga ayambayamba Nantale Justine ne bazaala akaana ako mu kiro ssaawa 8 n'olwekyo tebasobola genda mu ddwaliro Rakai senga ayambayamba Nantale Justine ne bazaala akaana ako mu kiro ssaawa 8 senga teyaddayo ewo yabeererawo ddala najjanjaba omukyala Nantale Justine mpaka kuwona ndowooza wiiki ng'emu omuntu asindise abaawo munnange bwe yawona Nantale Justine n'asalawo agende mu ddwaliro atwale omwana mu ddwaliro bayongere omwekebejja engeri gye yamuzaalira ewaka n'agenda Rakai n'atandika okugemesa omwana paka ku myaka 2 bakomawo ewaka Namigorozi yakula 2-5 nga Namiggo awezezza emyaka gye 3 ne bamutwala ku ssomero bwamutwala ku ssomero eriyitibwa Jesse Bright Nursery and Primary School. Kujja eno Rosie n'abeerayo n'asoma nga mwana mukyamufu nnyo wabula aba tannamalako top class eddalu ne limusukka abasomesa bayise omuzadde ajja alabe omwana engeri gy'asumbuwamu baana banne awamu n'abasomesa kati okumanya ebyembi bisekerwa maama agenda okutuuka baali bakubya asembo era omwana yamusanga ali waggulu kwa assembly ng'ali bazinaazinira abayizi banne ndowooza ekyo kyali kimala obukakafu nti omwana ono muki mulalo munnange Nantale Justine n'asalawo akole ki akyusa omwana essomero amukyusa amutwala ku St. Kizito Primary School ng'ali mu toopu era okwo yasomera okuva P1 mpaka P7 yava n'obubonero bwe 15 second grade 216 bwatyo Namigorozi obubonero buno bumusobozesa okugenda mu secondary yagisomerawo secondary eno munaye teyamutawanya ate kunoonya bifolo okuba nti taatawo omuto alina essomero ensambya wano Kampala Makindye bwatyo ne bakaalakaala ne bamuleeta senior 1 2016 n'asomera ku Rock Foundation kuva senior 1 mpaka senior 4 era n'atuula ebibuuzo n'afuna obubonero 35 teyayita ndowooza bubi kakati munnange olw'okuba nti yali ayise bulungi era teyakyusa ssomero n'asoma okuva 2019 mpaka 2022 senior 6 bwatyo n'avaayo ne points ze 12 ng'akola combination ya HLD bw'avaawo teyakomaawo munnange
ng'alina okweyongerayo ku kampasi asome koosi ye ey'amawulire engeri gye yali ng'akirina mu mutwe nti ye alina okubeera muki munnamawulire kubanga Namigorozi ono ayagala nnyo entertainment anasalawo ajoyininge koosi ey'amawulire. Bw'ajoyininga koosi y'amawulire eno okusinga yali ayagala gisomera ku UCU wabula tekyasoboka. Lwaki? UCU kampasi yaabwe esomesa amawulire eri mukono kati munnange teyasobola tegenda mu hostels nga bazadde tebaagala agende muki mu hostel eno kampasi yaabwe yekasalo yokka. Kati munnange n'agenda e Makerere tekyasoboka kuba yasanga points abamawulire kwe babaweera zeeyongedde na 12 bo bali batandikira ku 13 n'agamba ozinja Namigorozi okujja wane Nteesa One University yanatandika koosi ey'amawulire nga ali mu mwaka gwa 3 last semester ndowooza naatera okufuna degree ye mukama bw'anaaba amusobozesezza. Obwo bwe bulamu bwa Namigorozi. Kati tusindike sala